Zabbuli eya 48. Oluyimba Zabbuli y'abatabani ba Koola. Sayuuni, ekibuga kya Katonda. Mukama mukulu, agwanira okutenderezebwa ennyo mu kibuga kya Katonda waffe, ku lusozi lwe olutukuvu. Olusozi Sayuuni lulungi mu kugulumira kwalwo, ly'essanyu ery'ensi yonna, ku njuyi ez'obukiikakkono ekibuga kya Kabaka omukulu. Katonda yeeraze mu mayumba gaakyo nga ye kyekiddukiro, kubanga laba bakabaka bakuŋŋaana bajjira wamu bonna. Bwe bakiraba bonna ne balyoka beewuunya, ne batya, ne badduka. Ensisi n'ebakwatirayo n'okulumwa ng'okw'omukazi azaala. Olw'omuyaga oguva ebuvanjuba omenyaamenya amaato ag'e Talusiisi. Nga bwe twawuliranga era bwe twalaba bwe tutyo mu kibuga kya Mukama ow'Eggye, mu kibuga kya Katonda waffe, Katonda anaakinywezanga emirembe gyonna. Seela. Twalowooza ku kisa kyo, Ayi Katonda, wakati mu yeekaalu yo. Ng'erinnya lyo bwe riri, Ayi Katonda, ettendo lyo bwe liri bwe lityo, okutuusa enkomerero y'ensi, omukono gwo ogwa ddyo gujjudde obutuukirivu. Olusozi Sayuuni lusanyuke, abawala ba Yuda bajaguze olw'emisango gyo. Mutambule okwetooloola Sayuuni mukibunye, mubale eminaala gyakyo, mwekalirize enkomera zaakyo, mulowooze amayumba gaakyo, mulyoke mubibuulire emirembe egigenda okujja. Kubanga Katonda oyo ye Katonda waffe emirembe n'emirembe, y'anaabeeranga omusaale waffe okutuusa ku kufa.